Mohamed Kachiika nga tutandika ekisibo kyaffe ekya Ramadan mu kasana kano ne heat wave eyatukubye tugamba alhamdulillah ne kati nze ninamuko akensusso okwebaza omutonzi waffe nti akasana kano konna akayitirivu akangi bwe kati kansanze kati ndi wano waffe ku bijja byaffe ekintu kye naloota ekirowoozo n'enkiguza bannange mu 2009 nga nzize okuziika wano ku kijja kya jjajja waffe nensanga nga ekijja kyaffe kyali ekinene n'ekibanja nga katonye bwe kati buli muntu yasalako akatundu n'akeza n'akalima nti kano kake nga kyakekejjulwa zaalinga acres 2 n'ekitundu nga kusigaddeko ndowooza half an acre. Ekintu ne kinkwatako nnyo twali tuli mukozeka ne ngamba bannange nti kino nga kikyamu nnyo ani alima wali nze nali muzzukulu naye ne ntuukirira bataata baffe bakadde baffe abaaliwo ne mbagamba nti banne kino tekisoboka nammwe kitammwe oyo jjajja waffe yaleka ekintu kino nga kiramba naye mulabe bwe kigabaniddwa ne kitandika okuggwaawo ne mbasaba bampa obuvunaanyizibwa obwo nkiddukanye bwe banzikiriza ekyaddirira kwe kugula ebifo ebyali byetooloddewo n'enkigaziya tutandika okukola enkiiko ezatutuusa kati ku kkula lino nti tulina ekijja kyaffe nga kiri wamu naye kati mu musana guno waliwo ekifaananyi ekirala kye kimpadde tutunuulira bannaffe abalala bangi nabo baaliyagadde okubanga beegatta nga bano empya zino ezaali Katende ne banne bwe zeegatta ne zitandika okukola ebintu wamu paka le zafoominga ne trust etuddira nti nno kati acres kumpi 20 oba n'omusobyo nti zonna za kijja za kika za baluganda tekuliiko alinako bwannanyi tekuliiko ayinza kukireininga nti wano wange abantu ne babeera n'emirembe nti buli lwe babaagadde okusisinkana ewaabwe mu ssanyu oba mu nnaku batuula bulungi. Bannange ekintu kino njagadde okukiddamu olwaleero okukibayigiza kuba nakyogerako dda ku muntu w'abantu mbukedde ne mbagamba nti ebintu bino bwe biti tebisoboka hatta ng'enniya y'abantu abakulembedde ekintu ekyo nga nnungi. Kati tuyingira kisiibo batugamba tusooke tulongose enniya yaffe nti ogenda kusiiba kyekimu na buli muntu yenna innalamatu binniyati teriiyo omulimu gwonna gw'olikola nga tomaze kunuyirira nga tomaze kwewaayo. Kati bannange bantunuulira nga ndeeta ekirowoozo kino nga ntandise n'okukola ebintu bino ng'abamu badawutinga naye enniya yange yali clear. Ate njagala obbakakasaako ekintu kimu enniya yo bw'ebeera clear nti nabano ba Thomas abadawutinga mu kusooka bayinza okudawutinga naye over time bagenda bakkiriza ne bakkiriza era ekyo kindeetera essanyu nti tulina Oluganda tulina ekika tulina ekijja kyaffe ebimu ku bintu ebyegombesa ennyo abantu majorly because of one reason nniya y'abantu abaakulembera yali nnungi. Nakibagamba luli 2 oba 16 oba 17 nti abasinga abantu beerimbika nnyo mu njagala kuyamba naye abooluganda bangwirwa mannyo okulaba nti ono omuntu kyayogera si kyekituufu. Kati 15 years down the line people are clearly seeing that Mohamed Kachiika ekintu kye yakulembera kyekyo teyajja buzikweza wali kijja kyaffe nti abeeko kyakikolerako wayagala kutandika tufuga abantu bamutya naye nga bwe bamwagala kubanga omutima gwe n'ebintu bye n'enkola ye eri clear. Abantu afiiriddwa kati ojja n'oripotinga abantu bana b'oripotingako nga mutandika kusima teriyo gamba nti gundi eyandagiridde nti sima wano bakulaga kuba tutambulira mu lanes na layers naye kati waliwo obukulembeze obwa waggulu ate obutanyenyezeka nga tebuzimbiddwa mu nzimbe ennungi nti Mohamed Kachiika ne bw'aba avuddewo
ekika kyafuna structures entuufu nti kirina olukiiko olufuzi, kirina aba trustees, kirina aba patron, ne kigenda nga kigenda kyesooti nga kyeronderamu ebintu byekiwulira nga birungi, ng'ate tekityoboola Mukama Katonda. Ffenna mu nzikiriza zaffe tetutyoboola Mukama Katonda. Era ebimu ku byasinga okunzikiriza ennyo kwe kulaba ng'abantu baffe balina obukodyokodyo obw'emabega obubakuumira emabega. Nojja olaba nti basimbyewo wano egundi ki ekyaleese omuzira guno. Abantu bw'oba oyagala okubakyusa tobeewala. Era singa abantu bamanyi nti okusinga okutegeerera ddala ekibi ekiri oba mu nnyimbe oba mu kuwalula abalongo is that you need to be visible there and see. Then slowly abantu abo n'otandika ng'obbagamba nti kano bannange nga tekatambudde bulungi, kalabika kanyoomoola Mukama Katonda. Ne mugenda nga mukyusiza muli mpola mpola. Naye abantu abasinga kwe kuteekinga parallel line nti abo baakino nze nabavaako. N'otamanyaamu bintu birungi, tekitegeeza nti neenyigiramu no. Nze parameters zange ziri clear. Buli kintu kyonna nga kisusse nga omutonzi yakigaana. It's a no-go area for me. But I'll be there for the good things, say that are in our cultural practices. Ebintu ebirungi ebiri mu buwangwa bwaffe, nze ngenda nabyo. N'ebirala ebibulaabulamu ngenda mbikyusakyusa. Naye nga abantu tobakowaasinze. Abantu tobakowaasinze kati laba ku kijja kyaffe kino. Eriyo ekintu ekyokuziika nga entaana muzisiima nsiraamu. Naye kanaakutanda gwe ng'omukulembeze waabwe n'ogamba nti anaateekako kaseminti wano ku ntaana taddamu kuziika wano. Ekiko oba okitemyemu. Naye genda ng'obayigiriza mpola. Ti bannange baana mmwe abato. Temusonda ssente ezo nnyingi nnyo. Kitammwe oba nnyammwe temwamulabirira. Naye kati bwe kutuuka nti tugenda kuzimba malaalo. Ate ne musala ku kibanja, baana mmwe muli ku ki? Mwalizimbye bbulooka bwe ziti okulaga entaana ya kitammwe weekoma. N'abalina ssente so sigamba kutunda kibanja. Nabo ngenze mbakoshoninga mpola. Baleeta kampuni wano zigenda kumalawo ennaku 3-4 ziri ku ttalazo zikola buli kimu ne mbagamba baana bange. Mukola oba temukola. Ennaku ze mumala wano nga muli wano mukola ntaana. First of all mugenda tuleetera ne rivalry. Nti entaana y'ani esinga okunyuma, entaana y'ani esinga okunyirira. So nengenda nga nkibajjamu abaana bazzeeyo baleese kampuni zaabwe za ttalazo. Ne bazireka wano. Ne baddayo kampuni ne ziddayo. Naye nga sibagambye nti ekyo temukikola. So tugende nga tujjamu abantu baffe obukodyokodyo obwo mumpola paka lwe tunaatuuka okutunulira ddala mu layini entuufu. Kati abantu abalina obukodyokodyo nti bagenda kubijja ne bakolaakola. Nze nabasootinga na CCTV. N'ozitunuza eno kati buli muntu yali agante. Nze nti bangamba ngende ku malaalo ga sseŋŋange kwe nina okuteeka kino oba kwe nina CCTV ejja kurekodingira bwereere ekulage. Effujjo lyo lyonna lye wakola. Likutabukire. Ekyo kigenze kimaliriza kikoze kitya. Wane waffe olabawo sitenseni eno. Abantu baaleetanga amalogo mangi nnyo nga bagasuula mu sitenseni wakati. N'osangawo emmindi emitwe 6. Olaba n'emmotoka ennene nange mbitya. Olaba n'emmotoka zino ennene ziri ezisombi z'omu Sinotrack nazo era zeekubiranga bbali nga nabo nga tebaagala birinnya. Okukkakana ng'ekibanja kyaffe bakisazeeko. Kuba emmotoka zeekubiranga eno buli baasuulanga wakati mu sitenseni nga mmotoka zeekubira eno ewaffe. Buli baasuulanga nga emmotoka okukkakana nga konze munnange nze sijja kuyombagana n'abantu anti bajja kiro kambateerewo kamera. Kasokedde nziteekawo baali bazeemu ne babisuulawo. Kubanga baakitegeera ati obusozi bwe bwonna kakiika ajja bulaba era bajja kubategeera. Olaba those remedies ezigenda zikyusa society nga tolina collusion course gy'ofunye n'abantu. I therefore urge ngamba bannanga abalina obusobozi tutukole ebintu ebiri collective kati era n'ababba
ebisolo by'abantu n'abantu ab'obutemu ab'ekiro kati bamanyi nti eno station is a no-go area. Singa era n'enkulagirira eri singa naye ebeerayo ateekayo, eno kulidde endese n'ebeerayo ateekayo, obubbi bw'ebisolo bujja kukendeera. Abantu abakozi b'ebintu eby'effujjo bajja kukendeera. Naye singa tubeera abantu ne tweyamba bwe tutyo, abantu baffe ne tugenda nga tubakwata mpola 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 mpola, ne tugenda nga tubakyusa mu mirembe, tujja kubeera ne families ennungi ng'eno ey'ewaffe. Bannange, buli muntu yenna yeetaaga okwekumira awamu, tweyambe ne tujja okugenda mu maaso n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso nga mu famire yammwe temukwatagana naye ng'olowooza eggwanga linaakwatagana, kisoboka?